Mikwano gyange abalungi muli mutya olunaku olwaleero. Nyagala mukitegeere nti mbaagala nnyo era we are willing okubaleetera bizinensi zino ez'enjawulo naddala ffe abali mu lockdown nga tetukyasobola kukolera wadde waka. Bannange tulina bizinesi nnyingi, genda ku channel okebere olabe bizinesi yonna gye wandiyagadde okukola. Era bannange gezaako nnyo okulaba nti weenyigira at least mu bizinesi ogaane tunuulira mulimo gwokka okuwa bizinesi. Era olunaku olwaleero nzize nga nyagala twogereko ku nga bakola batya kando, lwakubanga kando nagenzo kizuula nti si kizibu kyakola ate ng'osobola ofunamu ssente nnyingi. Naye ate era nkomezaawo omukwano gwaffe gwe twabadde naye nga tukola sabbuuni. So katumwanyirize atubuulireko kandozi azimazeemu bbanga ki, bazikola batya, tufunamu ate era tutya. Naddala ku paati eyo ey'okufuna kye tusinga okwagala okumanya. Mukwano gwaffe siibye otya nnyabo? Siibye bulungi. Siibye otya? Gye tuli. Bannange okoze kandozi. Nkoze kando. Okoze kando oba ojja tubuulirako kandozi obadde mu bbanga lyenkana ki? Kale kando zibaddemu emyaka egiwerera ng'ena. Wow. Zibaddemu emyaka giwera ng'ena. Zintambulidde bulungi, zinkoledde. Still nga side business era. Lwakubanga luli watugamba okola. Luli nabagamba nkola sabbuuni, nkola kando, hand wash, bathing shampoo, sanitizer n'ebirala. Era ng'omukyala w'abeera, mukyala abamuyiiya ate era musomesa wa kindergarten bamuyita teacher Janet. Oyinza okuba oyagala akuyambireko omwana awo homeschooling n'akuweerezangayo ku notes. So kandozi zino mbadde nyagala kumanya tuzifunamu tutya? Kandozi zino tuzifunamu okusinziira ku kye tuba tutaddemu. For example, bw'obanga oyagala kutandika, ng'oyagala kutandika toyina ky'olinawo n'ekimu kitandika, oba ojja kwetaaga emitwalo gyo nga between 65 ku 70. Ogule ebintu ebikozesebwa, gamba nga akuuma kano, machine eno bagiyita mu Luganda osobola okukayita akatiba. Osobola okukayita akatiba oba mold. Yes. Molding machine. Kafaanana bwe kati. Oba weetaaga akatiba, weetaaga wax. For example, akatiba kafaanana bwe kati. Buno obuntu bw'olaba buno bwe buyamba kando yaffe okukola ki? Okwebumba. Okwebumba neevaayo bulungi nga kando ntuufu. Ate wax katulabeko wax. Wax namumenyemenye dda afaanana bw'ati. Omufuna block ebeera nnene nga naye kaakati ono mmaze okumukoona kubanga aba muzito oba weetaaga ennyondo eno okumukoona n'akola ki? N'amenyeka. So ate ne twetaaga oba weetaaga akatiba tukoogeddeko oba weetaaga wuzi ey'okuteekamu okukola ki? Kano akawuza ke tuteekako. Okay. Oba weetaaga magalo eno ekuyambako okubeera ng'okola ki? Ng'osiba omusumaali guno. Nga we tujja okulaba. Yes, neekwata nga bwe mujja okubiraba nga tusiba. Oba weetaagayo kakala, abantu muna ennaku zino beetaaga candles of different colors. Oba weetaaga sigiri, weetaaga akasepiki, esepiki okusinziira ku kyogenda okukola. Olwaleero tugenda kukola kiremu kubanga tukola ka sample y'esepiki yaffe y'ensonga tuleese esepiki ntonotono. Naye bw'obeera nga okola kinene weetaaga era esepiki okusinziira ku kyogenda okukola.
oba weetaagayo emmeeza ey'okukolerako, weetaagayo ekikopo ekyokusena wakisi nga bw'oyiwa mu katiba, weetaagayo ne ndowooza era byebyo naye kati tubadde twagala kumanya nti kati mba nfunamu ntya kati okufunamu era kisinziira ku bw'okoze naye bw'oba mu ntandikwa tosuubira kufunamu nnyo kyamaanyi kubanga mu ntandikwa oteekamu nnyo actually omulundi ogusooka oyinza n'obutafunamu olw'ensonga nti tugeze oba oguze akatiba kano kamu ojja kugenda okaguleyo emitwalo nga 35 ogule box ya wakisi emitwalo nga 16 ogule wuzi ekidondi ekinene ddala obulungi osobola okukigula emitwalo nga 3 oteekemu akaveera nga ka mutwalo koonaapakingamu oteekeko amanda oteekeko esepiki sigiri kale weesange nga omalidde mu mitwalo nga 65 ku 7 so kati otugambye nti akatiba ka mitwalo 35 okugula ekidondi kya wuzi ekinene obulungi mitwalo 3 kya mitwalo 3 atuwuliriza ng'oyagala bizinensi eno wandika sente zino bokisi ya wakisi yo ya sente meka bokisi ya wakisi ojja gisanga ku mitwalo 16 kati bino ebintu mba mbijjawa lwakubanga ffe tumanyi okubigwako eyo mu tawuni naye ate nga babiseera era kituufu kati gwe ebibyo obisuubulawa kati ebintu bino wuzi zino osobola okuzijja mu bifo bibiri osobola okuzijja mu tawuni ekizimbe ekiri kye nakugamba luli ekya Boost House n'olinnya amadaala ago waggulu amaduuka mangi agatunda ebintu nga Boost House watugamba eringa ku Arua Park bw'oba ova sayidi z'eri ku paaka enkadde n'oyambuka n'ekya Mini Place kati oba tonnamalako bulungi nga tonnatuuka mu ka junction ako akagenda ku Arua Park ku mukono gwo ogwa ddyo on your left hand your right hand we wali Boost House ate waawalala wootugambye wetusobola ofuna bino ebintu kati woosobola okubifuna ku bbeeyi ensaamusaamu ojja genda mu Industralia Nakawa Industralia 5th Street kampuni bagiyita Desbro buli kimu kyonna okola ki okisangayo ate ebbeeyi yaabwe nungi nnyo nsaamusaamu so kati ndabye nti wemba nfunye bokisi ya wakisi ku ezo sente kati wetubanga mmaze okubikwasaganya nga tumaze okubala transporti ne tutokosa wakisi waffe kati amaze ayidde tufunamu candles mmeka mu box because box first of all tubadde twagala otutangazeemu mulimu wakisi yenkanaki eboxi ebeeramu kilo za wakisi 25 kilo ezo 25 tusuubira bwe tuba nga tubalidde mu paketi tusuubira okufunamu paketi singa wakati w'e140 ne150. Wow. Packets nga tumaze okuziteekamu. Packets nga tumaze ozipanga buli packet nga tugitaddemu kando 8. Nga zino ze tugula ku duka. Kati eyo packet otegeeza buno bukando obutini oba obunene? Bukando obutonotono. Size entono. Kati wemmala okufuna ezo candles ekikumi mu meka? Packets between 14 ku 18. So kati wemmala wengenda n'enjitunda kangambe nzitunze mu supermarket. Mba nfunako sente mmeka? Kati bw'oba zitunze mu supermarket oyinza okutunda buli packet n'ogigabira ku nusu 1,700 oba 1,800. Ojja kwesanga nga bw'oba otandise okukola amagoba ago ojja kutandikira mu between 13,000 ku 16,000. Ku boxi nga kyova kirungi n'otabala ka paketi naye kyova kirungi n'otabala paketi naye ate n'obala boxi ng'otandika lwakuba ate sample twaguze buguzi mu kilo nabyo gyebiri naye ate oba tojja kufunamu kiba beta n'ogenda n'ogula boxi namba n'olyoka obalako profit naye ate otugambye nti ofunyeeko 16,000 ku box naye ate otugambye nti wemba neetaaga capital neetaaga 65,000.
ngamba ndaba sifunako. Kakati ku capital kyekiri kyenkugambye nti bw'oba otandika oyinza obutafunamu ki bulungi ng'otandika naye ate emirundi egiddako oba ofuna kiralu olw'ensonga nti ebintu ebisinga by'oguze ng'otandika bigenda kukolera emirundi mingi okugeza ng'akatiba togenda kuddamu kukagula sigiri tojja kuddamu gigula Seppiki tojja kuddamu kugigula eno wuzi gy'osoose okugula emitwalo 3 ejja kukolera boxi nga 10 nga tozzeemu kugula toddemu kugula luvannyuma lwa boxi nga 10 kala eno gy'oguze ejja kukolera naye ekiseera kiwanvu akaveera kajja kukolera kinene kati bw'ogula emirundi egisooka omulundi ogusooka n'oteekamu oyo capital ojja kwesanga nga ofunyeeko katini nnyo ate emirundi egiddako ofune ekikola ki ekiwereramu ddala so kati nina kiwa mirundi nga 3 then nendyoka ntandika okufunamu naye kati olowooza nze okufunamu ng'omuntu nandikoze nga boxi meka candles okufunamu ng'omuntu kijja kuva ggwe gy'oli kubanga okufunamu ng'omuntu olina okubeera n'ebigendererwa n'omanya kiki engenderera okukola ki okukola mu kukola kando zino era bw'onaazikola n'otuula butuuzi nga tozimaketinze tojja kutuukiriza ekyo kyokola ki kyoyagala naye bw'oba oyagala okulaba nti oba okufunamu olina okutambula onoonye ki maketi oba ofune abaana bakunoonyeze ki akatale kati awo ojja kwesanga nga eyandibadde alowoleza mu boxi 5-6 nga ojja kwetaaga ate boxi nga 12 wow ekitegeeza nsobola n'okolera ddala boxi 2 n'ensupply nga n'enzimalawo osobolera ddala akatale gye kali akakanda ezenkana wetu akatale gye kali kangi nnyo supermarket zonna ate ne bw'ogenda n'osanga supermarket kando mweziri era still oba okola ki oba ozeetaaga baba bazeetaagira ddala lwakubanga ne mu maduuka ag'enjawulo ne mu butale naawe wennyini osobola okugamba nti bwe mba mmaze okusupplyinga eri ninaawe nteeka akameeza kange n'enkola ki n'entunda kati buno obulenzi bwe tutuma neŋŋamba kanfuneyo buno obuvubuka obwana obuto obutalina kyakola mbutuma ne butunda mu supermarket oba ne butunza abantu ku kkubo ate mbusasula ntya kakati abo abaana abo benjogeddeko bengambye boofuna basobola okutunda okusinziira bo nga entambula zaabwe bwe ziri oyinza okufuna oli nga ye kilasi ya supermarkets ng'era ajja kgenda konkona buli supermarket neweesanga ng'oyo alinayo supermarket ze nga 10 zakola ki za supplying kati gwe n'omusasula kisinziira bwe muba mukkiriziganyiza naye ensasula ennyangu yandisinzidde ku pakiti z'abaakoze eki z'abaatunze kati ate n'osanga omulala nga ye bambi asobola konkona bikomera oba mayumba g'abantu n'atundayo kapaketi ke kamu olunaku ne luziba ng'atunzeyo paketi ze nga 20 oba 3 mpulira kati njagala kola bizinesi ya kando naawe ali eyo nyonyayo mitwalo gyo nga 65 otandika okukola bizinesi ya kando naye nze kyensinga kwagala njagala kulaba tuzikola tutya badde njagala tusooke asooka atulage bazifumba batya baziteekamu batya tutunuulire kati tugenda kutandika okukola kando zaffe wakisi waffe wuno twamumenyemenye dda twamutadde dda mu seppiki nga bwe mumulaba kati tugenda kumutuuza ku sigiri ng'ekutte bulungi ameltinge oba asaanuuke bw'anaamala okusaanuuka then tumusse mu katiba kati akatiba kaffe nga wakisi bw'asaanuuka tutandika okuteekateeka akatiba kaffe mwe tugenda okuteeka kando wakisi akatiba kaffe olwo tufunye wuzi akatiba kaffe kayina emibiri 3 omubiri ogusooka gwe guno ogubeera ebbali ogwokubiri gwe guno ogwa wakati ogwokusatu gwe guno ogubeera ku sayidi endala kati kalina n'emisumaali egikasiba okukanyweza obutakkiriza kando wakisi waffe nga tumutaddemu kuyiika akatiba kaffe kano
bwe tuba nga tugenda kukakozesa tukasumulula bulungi nnyo ne tujjako omubiri ogw'ebbali n'omubiri ogw'essayidi endala ne tugiteeka ebbali ne tusigaza omutima oba omubiri ogwa wakati ne tufuna wuzi yaffe ne tugireeta akatiba kano kalina obuntu buno obutulituli buno waggulu oba obulaba obutulituli buno bwe tugenda okuyisaamu wuzi zaffe sayidi ne sayidi nga tuyisa waggulu ne tujja ne tuyisa n'eno wansi era obutuli obwo nga bwe buli waggulu ne wansi bwe buli. Tutandise tugenda kukwata wuzi yaffe tugisibeko akatutwa waggulu esobole okubeera nga teeyitamu mu katuli kaffe kali esobole okunywera. Tumaze okugisibako katugiteekamu mu katuli kano ne bw'ogisika teyitawo n'ojja n'oyisa ku buli sayidi oyisa waggulu mu katuli kamu n'oyisa wansi mu katuli akalala n'ojja n'okeetoolooza waggulu ne wafaanana bwe wati ne wansi ne wafaanana bwe wati. Ne tukomawo ne tuyisa mu katuli akaddako. Tugenda nga tuyisa katuli ku katuli, katuli ku katuli, omakinga sure nti wuzi enywedde bulungi ate eteredde wakati kando weeyina okutuula. Bw'onaagiteeka ebbali era ejja kutambulira bbali omalirize omulimu ng'okoledde bwereere nga kando tolina bw'ogikoleeza. Weetoolooza n'obwegendereza. Kati nze wemba siyina ssente zigula katiba nga njagala kutandika kale bya kitundutundu nkola ntya? Kati oba tolina ssente zigula katiba ng'oyagala kutandika bya kitundutundu osooka n'okuŋŋaanya ezigula akatiba mpola mpola n'ogulayo ekitundu keeka akatiba n'okatereka. So sikutegedde ate nga siyina zigula katiba ate nenzitereka z'osooka okukuŋŋaanya olw'ensonga nti tosobola kugula wakisi nga toyina katiba. Nedda nze mbadde njagala kwewola. Yes. Kati waliwo abalala abakola ki abalina obutiba bwe bapangisa basobola okukakupangisa olunaku ne bakugamba ojja kutuwaayo omutwalo oba ebiri. Era ekyo kye mbadde ŋŋamba so nnyinza okuba nga emitwalo nkaaga sinaba zigiweza naye ate nga nandiyagadde okutandika nga ninawo n'ekitundu kya bokisi netandikira awo ne ŋŋamba kansonde nsasule omutwalo paka wenaakola mpola mpola. Kituufu. Kati awo obeera ogenze genda mu bana abakola ki abaazika. Kati gwe toyazika? Nsobola okukonekitinga eri omuntu asobola okwazika. Okay. Kati tukamaliriza akantu kaffe. Kaakati tutuuse akatiba kaffe we kakoma wuzi weekoma okalaba we kafaanana. Tubeera n'akantu kaffe akasala obulungi oba osobola okugula kakaata bwe kati oba n'ogula girita esala obulungi. Tusalako wuzi weekola ki weekomye. Oluvannyuma ne tuleeta bino ebitundu byaffe eby'ebbalibbali ne tubiteekako. Ekyeno ne tukiteekayo obigeraageranya ne bibeera nga bikutte bulungi. Bwe bitafaanagana kandi ojja kukola ya sikweya. Bw'omala okubiteekako n'olaba nga bikwataganye bulungi
ng'oleeta emisumaali gyaffe gino ng'oyisaamu sayidi emu nga gujja gugguka sayidi endala. Bwe gutagguka sayidi endala omanya akatiba wakataddeko bubi. Ng'okwata n'omulala ng'oguteekayo bw'oti. Ng'okwata natti yaffe nga tugiteekako onyoola bulungi akatiba okanyoola ne kanywerera ddala bulungi. Tojja kubeera ne magalo kubanga bw'onaaba otandise okukola akatiba kano kaba kaseerera. Okwata magalo n'ogikwata eno omusumaali guno n'ogunyweza bulungi. N'ogunyweza bulungi n'onyoola akantu kano ne kakola ki? Ne kanywera. N'ojja era n'okwata n'omulala sayidi endala nayo n'okola bw'otyo. Bulijjo nali neebuuza oba bukando buno bu thread babuteekamu batya? Naye kati kikino tukiyize. Akatiba kaffe tumaze okukateekateeka. Kati ekiddako wakisi waffe wuuno naye anaatera okujja, anaatera okusaanuuka okuggwamu. So kati ndaba kandoozi zino ezigoba ensiri ate zizo ziba za njawulo zitya? Kati kandoozi ezo ezigoba ensiri waliwo kalikwidi kati ni bwe kati bakayita mosquito repellent. Bw'omala nga wakisiwa amaze okujja bulungi ng'okatonyeza. Kati kayamba kandeba ewunya bulungi egoba ensiri. Posing. Kati wakisi waffe wuuno amaze okusaanuuka. Wakisi waffe amaze okusaanuuka bulungi nnyo. Kati ekiddako tugenda kuyiwa mu katiba. Bw'obeera nga essepiki gy'olina nnene nnyo oba weetaaga ekikopo okusena nga bw'oyiwa mu katiba. Naye kaakati wakisi waffe leero mutono tugenda kuyiwa direct mu katiba. Mpozi twandyagadde okulaba engeri gye tukolamu wakisi singa abeera nga kando gye tugenda okukola ya kala. Tugenda kukola kakando aka yellow. Tugenda kuteekamu kakala. Kala eno bw'oba ogiteekamu eba nkwafu nnyo. Oteekamu kakala katonotono n'osobola okukola kando erabika obulungi. Kati otiminga otya okumanya nti wakisi kiseera kituuse okumuggyako? Wakisi kasita asaanuuka n'asaanuuka bulungi. Tomulinda kutokota? Tomulinda kutokota kubanga okwandibadde ng'okutokota abeera afuumuuka bufuumuusi. Okwandibadde ng'okutokota aba afuumuuka bufuumuusi. So kati tasobola kuddamu kukwata nga ate tukyali awo? Era obeera ku stand by naawe.
wokolera kyokola. Kakati tukoze kando yaffe ya yellow. Tugenda ku step eddako ey'okuyiwa mu katiba. Mu katiba oyiwamu n'obwegendereza. Oyiwamu n'obwegendereza. Oyiwa w'osooka paka lw'olaba nti wakoze eki? Wajjudde. Bw'oteekamu wakisi omulundi ogusooka akatiba ne kajjula bulungi, osigala ng'okatunuulidde okutuusa nga kakaze. Kubanga buli gye kakoma okukala wakisi gy'akoma okukka wansi kando n'esigala nga ya kitundu. So osigala ogenda okola ki? Oyongerako mpola mpola, buli lwakka ng'oyongerako okutuusa nga kando ekaze bulungi. Kakati kando zaffe zimaze okuwola, akatiba kaffe kamaze okukala. Kati step gye tugenda okuddako kusala wuzi zaffe. Wuzi zino tuzisala kuba twataddemu wuzi emu kati eri emu, naye tugenda kuzisala buli kando esigaze wuzi eyaayo. So bwe tuba tusala tutandikira eno waggulu. Akambe kokooba okutta oba jjirita oba ekintu kyonna ky'osazisa, omakinga sure nti kikwatira ddala kuli wansi kwennyini. Kuli wansi kwennyini n'otasalira mu bbanga wuzi kusigala ng'erabika. Bwe tumaliriza okusala wuzi nga tulongoosa akatiba kaffe nga tuggyako wakisi ono, yenna aba akoze eki? Aba agenzeeko, kubanga tuddamu ne tumukozesa. Wakisi waffe ono yenna tuddamu ne tumuzza mu seppiki ne tumufumba bupya, n'addamu n'asaanuuka ne tumukozesa. Tumala nga tukakyusa sayidi zombi nga tuzirongoosa bulungi. Akatiba ko olina okukakozesa nga kayonjo buli mulundi lw'oba oteekamu wakisi. Kati bwe tumala osooka kusala waggulu. Tusala akatiba kano emirundi ebiri, naye osooka kusala waggulu. Eno waggulu kando gyetuulira, so si gyeyakira. Bw'omala ng'okakyusa bw'oti ng'okeebasa wansi, nga tujja tusala wano wakati. Akambeko okateeka wakati, n'ogenda ng'osala wakati, so that buli kando esigaza wuzi nga yenkana. Bw'omala okusala n'oyisaamu n'olaba nti bwonna bwesaze bulungi, nga tugenda ku stage eddako oba esembayo. Stage yaffe eddako tugenda kusumululamu emisumaali gyaffe gye twakozesezza, tujjule ekintu kyaffe, tulabe kye tulina munda. Emisumaali gyaffe tugiggyemu, kati tugenda kwawuzaamu kando. Akatiba kaffe tugenda kawuzaamu nga bwe twakawuzaamu nga tutandika okukola. Tumaliriza kando zaffe ziizino, akatiba kaffe kaakano sayidi esooka, nga tutandika okuziggyamu mpola mpola. Oziggyamu nga bw'oziteeka mu kifo
ekiri flat obulungi nga bw'oziteeka mu kifo ekitereevu obulungi zireme okwewetaaweta zisobole okukala nga ziri straight bulungi. Tuziteeka mu kifo ekirina empewo obulungi kubanga empewo yezikaza. Bannange tulabye kandoozi zaffe ziizino zivuddeyo bulungi era naawe weetegeke okutandika okukola kando. Kati paati eddako tugenda zipaakinga then tuzitegeke okuzitwala ku dduuka. Twakugambye kando okugitunda tugitunda nusu 1,700 then ne tufunako sente mwaziwulidde. Kati omukyala katupaakingire kandoozi. Tuba tupaakinga kando zaffe ofuna akaveerako obuveera bwaffe weebuli osazeeko akajyamu kando pakiti esooka kando 8 n'okwokyako bulungi nnyo. Naye tupaakinga kando zaffe akaveera tuteekamu kando 8 standard ziri kando 8 naye gwe munnange ali eyo kisinziira ku bakasitoma abo kye bakugamba oba tupaakingire ey'essatu oba 4 oba 2 naye nga standard packaging ya kando 8 buli kaveera. Kando zaffe 8 ziizino tumaze okuziteekamu. Akaveera twasoose kukookyako wansi. Tumaze okuziteekamu kati tugenda kukookyako waggulu. Bw'omala n'okazingako bulungi n'oyokyako waggulu paketi yaffe eya kando n'ebanga ekoze eki ng'ewedde. Kati bw'oba osobodde okufunayo akapapula ng'oba oyagadde okulebolinga ekintu ky'okugamba ekintu kyange bagenda kukyawula batya, osobola okukola akantu bwe kati nga kano n'okateekamu munda ng'omaze okupaakinga ng'omaze okuziteekamu n'okateekamu munda bw'oti n'olyoka osiiringa. Wow. Kati maybe nga tumaliriza mbadde njagala otubulireko challenges ze tutera okufuna mu business eno ya kandoozi. Challenges ze tutera okufuna esooka era ng'eya bulijjo competitors olumu babeera bangi ne weesanga nga gye tugenze gy'osaba ate waliwo abalala nga 6 oba 4 then mu bano era mu kino mulimu ate abakola ekintu ekiri duplicate ne batakola kintu kirungi n'akozesa wakisi kuba wakisi tulinayo waliyo wakisi omubi nga ye kando bw'onaagikoleeza bw'oti egenda kwakira essaawa 2 oba 1 ng'eweddewo ate nga gwono wakisi owuwo gw'okozesezza nga kando esobola okwakira ekitone ennyo essaawa 5 oba 6. Wakisi ekitegeeza waaba omulungi kandi erwirawo ddala. Wakisi gyakoma okuba omulungi ne kando gyekoma okulwawo. Wow. Bannange mwebale kubeera naffe ku puroguramu eno katusuubire eriyo kye muyizeemu naye era woba ng'olinayo bizinesi gye wandiyagadde okutuleetera genda awo ku comment, write your comment. Don't forget to like and subscribe to this channel. Tubaagala nnyo. Musiibe bulungi. Bye.